kasita pastor tumaga tebanga ne mama banga lyonna ne mama abekyalo ne baseka ndi mwabugala amakyakya amanene teryakumanyi afudde mama dola afiiridde mu Katonda kasita afiiridde mu Katonda yagamba nze nandifiiridde mu Katonda baana kati bwe babakubidde simu ssaawa 7 gw'emisana ne mugendayo neŋŋenda nensekana omukyala ne mugazi jasobola kutuuka ku mokyale naye kati omukyala bwe mwamufunye bwe yazze ne mumufuna n'abagamba ki natugamba ali mu mokyale kati mwe temwamubuuza mokyale ng'akolayo n'aŋŋamba nti mwe twamutadde kubanga twali tumutwala emulago n'asirika dokita ne bagamba nti yafudde yafiiridde mu kkubo nga bava ku kyaki ewa Bujingo bamutwala babasawo abakolamu omwo kati ye omukyala abadde taliimu kirwadde kyonna kimutawaana abadde talina kirwadde kimusumbuwa yayinamu puresha neewona yabaddemu ne ka puresha kati bwe yagenze okusaba yabadde mulamu bulungi mulamu ne puresha bali bagikebera nga yawona ngaali mu kusaba kwe kati bali mu kusaba bwe mwatuuse we babagambye nti yafiiridde ku kyaki ne babayita ne mugenda mu mochari kati bwe mutuuka mu mochari naye nga bamaze gasuulaawo ng'ekisaaniiko nga taliko wadde akagoye era nakati tanavaayo tebanamutuwa nga bwe yabadde bamutuwa leero ne bamwambula oba abadde bamuwujjako bugumu nga baga nti oba feitinze ki ne bamala gasuulaawo nga taliko kagoye konna bannaki nange leero bimpeddeko ngaali bwerere nga taliko kagoye konna ng'ali awo tali wadde akasuuka kati temwababuuza lwaki ali bwerere kati bategedde nti mu famire ye bataddeyo manya ki ku mokyali kuba bwoteekayo omukyala yakozesa erinnya lya muganda we kubanga yali ayagala bamutereke bulungi naye akyatujja enviri ku mutwe naye ate bamaze gakasuuka awo amusuddeyo busuuzi nekyaki nga teyakoze ate buvunaanyizibwa kuba omuntu n'afa ssaawa 9 ez'ekiro ne babagamba ssaawa 7 ogw'emisana babadde balinda kyo babikira ate tumanyi oba yadde olw'okuba talina ssimu naye omukyala agamba nti wenazze emabega naye nti abantu be bajja munoonya era bamanyi byasabidde wano kanonyeeko mu bayibuli abakazi tebabulwamu namba z'amasimu kwe kusangawo buli siiti bw'essomero n'akubira ow'essomero omu ow'essomero n'atukubira kati omukyalo yakolanga ani ku kyaki byakolanga musawo abantu abafunye obuzibu awo naye musawo kikaki oyo enamba zetuziyina yatulukekedde enamba zayodda kututambulira yabawadde enamba nabagaa mugende mu mugjeyo nazituwa enamba zayodda kututambulira okumufuna ye nga yo ebyo byebyomukyala eyafiiridde ku kyaki ya pasita Bujingo kitalo nnyo era kitalo ddala naye ab'eŋŋanda si bamativu era mu bigambo byabwe bakukulumira pasita Bujingo omusajja oyo yatukoze bubi nnyo nga bw'okiwulira nasanze mayiti ya muganda wange ng'eri mu mokyale ate tekuliko na biwandiiko biraga nti oba ayina waali ennaku gye tulina agimanyi bw'oyogera owulira nti yesu naye nga bakola ebyo tebiriiyo omuntu n'omuteeka mu ambulance ng'afudde n'omutwala mu mokyale n'omala omutwala mu mokyale totaddeeko bamanyi obaani n'osuula busuuzi awo teryamufuddeko tebiriiyo Bujingo bw'aba yooyo nga yekyaki yekola ebyo egobebwe mu Uganda
byebyo munnaffe ebyomukyalo oyo naye nga neeyongera okuba nga nkuwa information abantu bagamba ki ku kintu kino ekyabaddewo. Bujingo tukusaba mu buwombeefu bw'ekitalo taata oveeyo otuddemu ebibuuzo ebituli ku mitwe oba obeeko ky'oyogera kuba nze byeŋŋamba nga namukasa bye neebuuza mukyala bw'aba yafudde essaawa 9:05 ne bamukwata ne bamutwala emulago ne bamukasuka emulago oyo Nansi wa Canan bwe yamukasuka emulago lwaki omukyala ono bamusanze ali bwereere why was she naked engoye ze zaalazeewa kuba bamusudde emulago ng'ali bwereere engoye zaalazeewa engoye z'omukyala. Ekyokubiri omuntu n'afa essaawa 9 ne mumutwala emulago ne mutakontakitinga famire ne mugifuna ssaawa 7 ogw'emisana ate ne mutatuuka na waka ne mubasamba mututusange wano eno tubabuulire ekyatuuse ku muntu wamu ne mubawa ennamba y'oweggwanika. Awo nze byange we bitagattira bulungi naye nze am born again era mbadde nsaba Pastor Bujingo, please try as much as you can oyingire mwene ensonga bye byange era mbagambye nagezezaako kubira Pastor Bujingo ekiro namukubidde emirundi 4 kumakya namukubidde oba 5 ne kumakira nzizeemu mukubira. So tusaba mutuyambe tumanye ekyassa omukyala ono ye omukyala lwaki ali bwereere lwaki bamututta ali engoye zaalazeewa engoye z'omukyala ziriwa why lwaki yabadde ali bwereere. Check on Megatron Media ebisigadde mu bisanga okwo nina ne ka clip kentaddeyo ku interview katini nnyo kadakika ziringa 6 mukalabe mugende ku Megatron mulabe naye for now enda kusumulula nviiri kunaaba tuddeyo tulinde mukadde bamuleeta leero. Tuveeyo wa Bujingo ne tudda ku mukyala eyakoze ekikolwa eky'obutemu eyaddidde omwana w'omujja we n'akola ki na oba nkyogere ntya bannange kambikuwe. Guys, mugamba mutya fifitha queen mukyala Nsubuga wano kakati mulanga gwange gusooka kugenda eri Uganda Police ne kugenda eri Parliamenti y'eggwanga ne kugenda eri akakiiko akalamuzi. Mulaba obuzibu obuva mu butawa bibonerezo bikakali. Abantu bangi bazze bakwatibwa, abantu bangi bazze basibibwa mu nsonga z'okubonyaabonya abaana. We've seen maids nga bakuba abaana ne babatwala ne baparadinga before court ne babasindika eruzira ne beebaka. Naye mumanyi lwaki ebikolwa tebikendeera? Tewali mateeka gabanyiga. Banange muleeta amateeka amakakali. Kati bw'otunuulira kino kisitaani ky'omukazi ekye-recordings kubanga I don't think nti omuntu omulamu yali recordings omuntu oyo n'atamubakuba kumutta. Naye recordinga ne yeepostinga ng'akola kye yabadde akola omwana w'abandi. Bagenda mulabye abasirikale bamukutte tweyanziza naye nga yenna bamuweeweeta buweeweesi si eweekizigo mubadde mumukuba kuba agenda okutuuka we mumutwala nga wakala nnya. Okitegeera bwe mutaakolenga bintu bikakali bintu bitiisa omanyi lwaki mu bawalabu emisango egimu abantu batujjizza. Olina gamba tokola nsobi kuyingiza njaga mu bawalabu balina amateeka amakakali balina ebibonerezo ebikakali. Naye ffe wane wakati tulina bibonerezo bikakali bannange mubireete because some people are only going to learn a hard way. Kwaba otunuulira ogukazi guno kye gwakoze bakazi bannange bannakazadde b'eggwanga bannange newankubadde ki ono omukazi tasaana kuba na bulamu. Ono omukazi yabadde yeetaaga kusaavinga nga kyakulabirako. Bwe banga kooti y'amagye yatuula n'esalira ow'amagye gwe yasalidde okumutta oluvannyuma lw'okutta abantu ono omukazi kye yakoze yabadde yeetaaga naye kalabba. So that abakazi abalala bayigirako bataata abasigaza abaana baabwe ne batafaayo nabo bayigireko. Naye bamuweeweese
yena bamutwala mu kkomera agenda kulya emmere y'abasibe ekinene nnyo kyagenda okukola kulima yeebakenga ono omukazi tasaana kulaba mirembe nga n'emagombe gye bamutwala teyeetaaga kubaayo mirembe yeetaaga kuziika ku misumaali afe n'obulumi obungi muntu kyakola ekyo ekintu eky'obutemu kyewakoze muntu kyakola ekyo olaba nga bwe tusaba justice y'omwana yakwatiddwa twetaaga justice y'omwana ono kubanga n'ekindo kye yakoze ono omukazi kya butujju kya butemu nakola vidiyo ebbanga eriyise ne bagamba bannange buli muntu aleera omwana we ne bagamba Fifi wa mutima mubi Fifi ayina empisa embi tayagala baana b'abandi tunuulira ekintu ekirina omwana wa munno tunuulira kyakoze omwana wa munno n'ofuna amaanyi ageeyambulako engoye zo n'akagoye akasembayo n'okola kye wakoze n'owo omwana wa munno oh God batuuze bannaffe ababeera mu bitundu gye tutabeera gavumenti yaffe njagala bategeeza eri bize ate teyina bibonerezo bikakali eri bantu bano mutandika okutuulanga musalira abantu bano mu kitundu gy'ova ogambe ffe wetukukwatira ng'otulugunya omwana nawe tukimalirawo mu kitundu because gavumenti eri bize okitegeera bwe muyita poliisi ebaleeta ebakuuma temubakuba nako ebongera bukuumi ku bikyamu bye bakola ono omukazi yeetaaga kukola nga kyakulabirako eri abakazi abalala eri abawala abalala eri abasajja abalala nga tonnabonyaabonya mwana buli wootulugunya omwana oba otta generations eziddako we are complaining about the bitter generation gye mwogerako wano naye nga generation eno yakuliyetingibwa baabazaala babakwata ababazaala bababibaseeko babazaddemu abaana gavumenti tebafuddeeko basomye abasomye tebalina mirimu like tuli awo tetulina ayamba people turned to be bitter kubanga tebalina kyakukolawo tebalina kyakusalawo buli muntu we yalibonyaabonyezza omwana yalibadde akolebwako you come out and say abanange Fifi ali bitter this is what the generation eyanzaala kye yakureatinga this is what the generation eyanzaala kye yapresenting ensi let them enjoy the most I became because this is what they created kati ono omukazi kyakola ono omwana omuto obwongo buli tortured agenda kukulanga mu kaawu generation ye kyekino kyekuriyetinze kigenda okweyongerayo mu maaso gavumenti y'eggwanga lyaffe bw'etaaveeyo okuleeta bibonerezo bikakali bannange nga bikakali nti Fifi nja kulabirako banze nsaavinga ekyokulabirako Fifi yakutte omwana w'abandi nti ye Fifi yatulugunyiza omwana mbuba wamujja oba wa muganda we nti ye Fifi gamulye ng'ensi eraba tebiriiko nakuddawo simaya mubakweke ffe simukwekanga zaaki muleke tubalabe tubaboole kitegeera kino ekikazi ekintu kye kyakoze kibi nnyo emirundi 100 oyo omukazi yeetaaga kuwozesa gwa butujju oba gwa madda attempt madda kuba mwajja gamba omuntu wali mulamu bamuteekako gwa attempt madda agenda woleze mu kkooti ennene banange mubawe ebibonerezo ebikakali mutudde mu palamenti mu abantu bebasindika mu palamenti bino ebintu mubibuusa amaaso naye enkya togenda kuba mu palamenti kigenda kutuuka ku muntu wo nga tolina nabwe omuyambira so bwe munaaleka nga amateeka gano mugatereezezza ne bw'oliba ovuddewo abantu bajja kuyambibwa gwe ngamba otya nti ono omukazi atwalibwa mu kkomera eri abantu abaakola obuntu obutono bamutwalirayo ki ono yeetaaga kuva mu nsi ono yeetaaga kusaavinga nga example things we should not do nga bamenya ojjukira omukyala yakola kino ojjukira omukyala yakola kiri bwe mutaazuukuke kulaba nga mutaasa abaana b'eggwanga generation gye mucreatinga nfu ever since this rape and smart development case came up abantu bawandise stories abo baakwatibwa abantu boogedde nti bannange baatukwatakwata dda bakitaffe baganda baffe bakojja ba anko abasomesa banange that's why people are bitter owuliriza obulumi bw'omuntu noga bannange enfudde nti abantu bakwatidde ddala ebintu webiti ebintu ebiri serious kati ne kino kibonyaabonya baana kino buli we banaakwatanga bakwata omukozi oli yakuba omwana eyakola amawulire ennyo ne bagamba bamusalidde emyaka ekyo tekimala tekigenda kustopinga abantu bano kubanga gye mumutwala alya n'anywa
wadde bagamba omufu tayiga kale katuweweerengako ng'omuntu oyo avuddewo oba si kyekyo mubamenyengako amagulu bagambe nti nno nga bagamba nsima yangambwe mu nsi ezimu omukono bagutwala naffe tugambe wabadde obonyaabonya mwana nti omukono guveeko kati tulaba anaddamu okikola ng'ategedde nti waliwo ekibonerezo ekikakali but simply because when these people are brought to law ne bawozaawozaamu ne babasabira besima ya beyiro oba bondi ne bafuluma ne beddira eka ne bafuuka bakabejjanga ne ku byalo tebagambwako okola otya kino ekikolwa eri omwana wa muno bakazi mmwe agatima agabi mwagajjawo era mugatwalawa bakazi mmwe bino ebintu byemukola mukimanyi nti olunaku lugenda kukya mubisasulire oba abaana bammwe basaalumanya basasulire kasasiro ono gwe mukola omusajja mugambe nti sigenda kusobola kulera mwana wa mukazi nga nnyina gyali naawe omusajja ogamba omanyi mukazi ono mwagala kuba ebintu bya laavu biri fani tebabiwabula tebabibuulirira nti mukazi wange mwagala omwana ono kamuwe kale maama wange oba kamuwe mukyala wange yamuzaala gyali eyali mukyala wange omwana w'ensasulenga fiizi asome naye mulemerako ne musigaza abaana b'abakazi ne mwagala okusanyusa abasajja mbu mwagala abaana kyokka omusajja olufuluma ennyumba n'agenda ayiiye 10 nodda ku mwana n'otulugunya lwaki tewali open kuva mu ntandikwa n'ogamba nti bannange nsijja kulera mwana kulw'ensonga abcd ono omwana obonyaabonya waaki ye yeetuma yeezaale ye yamanya nti agenda kuzaalibwa wakati w'obuvuyo buno muleke agende ewaabwe oba mu basenga be okitegeera ne bakibuuza nga kisimba amannyo musiina kibi kyenjagaliza mwana ali awo n'omusirikale abuuza n'otakuba ku kintu kino wali mukubye ne twekalakasa nga bakusibyeko omusango ntugaba nnange kyabadde kyetaagisa mulekeraawo okuliisa ebijanjaala empiso mulekeraawo okwasa bano abantu abakola emisango gino bannange ekisa mwongera kwongeza nnamba y'abantu babikola bwe mutaakyusemu mugenda kuleeta abantu okutandika okucarrying out mob justice simply because bawulira they are not being helped kati ali eri yeebase omwana wa muno wamulekedde galwadde ki bannange abakazi kiki lwaki abakazi muyina emitima emivundu ng'ate mwe mumanyi bulungi omwana bw'aluma bakazi mwe mukyuse mu bye mukola gavumenti funa amateeka amakakali Fifitha Queen mukyala nsubuga ebyange mbyogedde muligamba yayogerako omukazi oyo muligamba yayogerako naye nga kino kyo kibi tuswadde nnyo tuswadde ekyo mbabuulira bannaffe ensonga ya mukyalo oyo yatabudde buli omu nalabye kiripo omukyalo oyo nga bamubuuza ng'agamba kimu mbunze simanye nakyabaddewo naye nga mukyala mukulu era okola otya ekikolwa ekyo ku mwana omuto n'abasajja bokka nabo bebasobera okumanya Katonda wa buyinza omukyalo ono yaliisizza omwana kyensuubira wandooza wa mujja we n'amuliisa kye bayita bbi n'amunywesa n'enkali vidiyo abasinga mugirabyeko ngirabyeko nange ng'omuntu naye Katonda asaasire abakyala bakazi mmwe Katonda abasaasire kuba bangi era mukyabikola ebintu ebyefaananyirizaako nga bwe biti naye lujja kuba lunaku lumu naawe Katonda ajja kukuvaamu kuba bangi baavuddemu ne tubalaba wano ku miidiya omukyalo ono bingi ndooza byabadde akola eyo mu nkukutu naye oba ekirowoozo kyamugidde kitya nti kandikoodinga ebintu bino olwaleero okumanya Katonda wabuyinza n'amuggyayo mu lwatu famire ye neemulaba n'ababadde bamukwana ndowooza abavubuka abasajja ne bamulaba aweebuuse yenna talifuna kitiibwa sisuubira ne ku kitundu kwali ndowooza agenda sengukako okumanya Katonda wa buyinza wundo yakwatiddwa right now ali ku poliisi lwakuba nti omuntu tosalira muntu gwakufa naye omukyalo ono in fact singa akalabba kandibaddewo kati ng'ono nga lwaki aba tagenda kukalabba ate kyetaaga naddala abakyala abanaakwatibwanga mu kkowa erifaananako bwe riti babateeka ekkalabba kati oyo kati tayinza kutta muntu oyo nga lwaki aba tamutta kuba kati omuntu w'oliisiza omwe
Nembukaba yamusiize bbi ng'asiiga ebizigo kyokka naye n'amukwatamu. Ate ye Abitex ayambalidde omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amulanga ki simanyi kikyo naye wulira ebigambo bino. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi olunaku lw'eggulu yategedde nannyini masannyalaze omutuufu nti bamuyita Sabasajja Kabaka era jjo yategedde nti ye amasannyalaze ga power bank Megatron yayingidde bino nze mbyogera. Kyagulanyi Ssentamu yatuwako ekiseera ng'alowooza asinga Kabaka amaanyi okusinziira ku statement. Mubaki mumulowoleza yavaayo n'akyatula sebo wali obaddeko n'omukazi ng'atudde mu ddiiro ewaka nga tayogedde kigambo kyonna n'akutunuulira n'omanya nti anyiize. Kisoboka okimanyi tasobola okutunuulira n'akutunuulira obutunuulizi n'omanya nti akuwemmudde. Kakati Kyagulanyi Ssentamu ku statement zazaakola baamugana okugenda ku leediyo ya CBS naye buli waagenda wonna agenda akiyimba. Naye abamusinga obwa siniya bonna babagobako abamu ba siniya naye walabako nga balumba obwakabaka bw'Emmengo. Mengo terina kye yeetaaza munnabyabufuzi yenna nate bannabyabufuzi bagyetaaga. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bwetaaza muntu yenna naye ate abantu be beetaaga obwakabaka bwa Buganda. Badde nkugamba ki olunaku lw'eggulu singa badde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bwagala omuntu waabwe kubanga obwakabaka bwa Buganda tebuyingira mu byabufuzi naye busobola okukola statement eziraga nti ono muntu waffe mulabiranga ddala. Olunaku lw'eggulu waliwo tulina ebivulu bibanga 3 omwaka bannabyabufuzi mwe batera okukolera statement gabeera amasaza gibeera misinde gya Kabaka n'enkuuka. Kakati singa Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitabo birungi mu bwakabaka bwa Buganda tola nti bamuwadde kkaadi n'agipositinga era ababuyabuya wali ababuyabuya bagambye yapositinze era abantu y'ensonga lwaki nakivubu Namboole yajjudde. Obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna kubukwatizaago. Obwakabaka bwa Buganda amaanyi ge bulina tebwetaaga muntu yenna kubayambako okuggyako abantu bennyini geemaanyi g'obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna. Badde nkugamba singa yabadde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda baali tutaddewo embeera bakiyita batya okumwogerako mu njogera y'enjawulo. Naye ekyamu weebale nekyeyogedde kyekitugambo ekituufu baali badde basobola n'omukkiriza nakkiira wansi ku taafu n'awubira ku bantu. Naye nalaba ekitiivu kyamukubye katono nnyo. Baali badde bamuwa moment eyo enduulu n'ekola ki nevuga. Kyagulanyi Ssentamu omuntu yekka yamutaasiza okumanya nti yabaddeyo mu guuni ng'ogyeko bano ng'ayingira n'eri ng'atudde social media nti TikTok owa kamera era yabadde amunoonya n'amugulira ekyemisana eyamusisse n'amuleeta ku sikuliini eyamuyise n'amuteeka ku sikuliini n'alaba nti kale nga bamanyi enduulu nekola kineeraya beyamaze okulaya nga bamanyi babuguma n'ebintu ebyekabampaane n'avaayo ayagala kke wansi tebamubawusinga naye abantu tebakirabira saala kukyogerako bamutangidde n'amala n'addayo nabaddewo nempulira nga nsiriira saagala kukyogerako naye tekyabadde kirungi. Kyagulanyi Ssentamu ekinta buli ky'obuzika ekisinga alina okufuna olunaku nga lutongole agende wakatikkiro yeetonde nga bwe walaba aba famire ya Tamale Mirungi nga Gashumba bagende beetonde. Yes, tuli ku NCK TV ugamba kimu nti wabanga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomawo nabyo tova.